Ebintu bingi ebihappeninga mu ggwanga Uganda abasinga bye tutamanyi era we tuba tetututte budde kunoonyereza tuyinza okumaliriza nga tetubitegedde. Era ba propagandists, ba regime propagandists bangi nnyo bakozesa nnyo moment eyo okwongera okutubuzaabuza n'otuwuddiisa. National Platform yazzeemu nedda mu iPod. Era ba propagandists bangi bakozesezza omuwaatu ogwo okwagala okusiga NUP ekifaananyi nti yamaze neyeegatta ku Museveni. Omubaka owa National Unity Platform avuddeyo okutegeeza eggwanga lwaki NUP eri mu iPod. Subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Verse Strange 256 katufuzi nga actually bakola birala. FDC yavaayo ekyaddirira ne NUP n'ebivaamu ne kireetesa amendment mu parliament eyaggwa kya kalwe bituuse bijja kubeeranga bya okubeera part and parcel n'okubenefitinga mu iPod. Afuna akasente olina kuba member. N'okusooka no subscribinga oba oyagala oba toyagala. Naye ng'ekigendererwa ekikulu na si kyekyo. Ekigendererwa ekikulu tusobola okutuula ne twogera ku nsonga za Uganda okugenda mu maaso. Naye nga mwenna bwe mukimanyi nti ebibiina birina okuvujjirirwa okutambula. Geraageranya amunti nina ofisi yange mu constituency nze nga member wa parliament. Bwe mbanga sigivujjiridde kubeerawo kuteekawo omwana agenda gibeeramu kusasula renti kugula stationary, there is no way esobola kubeerawo. Ekibiina ne kiteekebwawo mu tteeka nti kirina okuvujjirirwa sente eza bannayuganda si za mwami Museveni bassebo ne bannyawo. Katono nnyo. Tuli wamu ne Centenary Bank, MTN ne Nature Creates tukujjukiza nti weewala obubenje kendeeza speed. Tusaba agenda okubuuza ekibuuzo nga teziri mu mbeera nnungi. Labuka Road Safety Program twewala obubenje. Ne mu nkola eyo ate tumaliriza ekifo ewatusizibwa abagudde ku bubenje nkozi Hospital Accident Trauma Center mu ddwaliro enkozi. Which time? N'ebigendo bya NRM yabivaako. Stach 165 stanya hash. Stach 165 stanya hash. Merchant code eri CBS FM. Payment reference eri nkozi. Ateeka mu sente zonna zoyagala okusindika awo n'omukwano osembyayo passcode yo oba password ensimbi zijje tutambuze emirimu. Wanji? Bali kuweereza. Nawe okuliriza? Amanya ngaji makolo kavuma. Ekyokera ddala ozidde ku miramwa gibadde mingi. Naye kansooke n'omulamwa gwa Honorable Balamu. Njagala kugamba nti buli munnayuganda yenna avumirira enguzi era tugirwanyisa. Era buli muntu agirwanyisa y'emu kwereetedde ne mukama waffe Pulezidenti mu paalamenti ebizibu kusonga ku bantu bali banguzi. Era Honorable Balamu ku lwange nze muwagira kyakola. Naye kyesaba kiri kimu. Era nakirabye alabika yakitereezezza. Atambula n'abantu Corruption Unity n'abagamba nti omuntu wuuyo mugende mu munoonyerezeeko nabo ne bakola ogwabwe. Ekyo nkisanyukira nnyo nti kati katutunuulire baanaakwata mukulu baguma bisooke bakwasizza abantu abo batuuse mu kkooti obujulizi buveeyo bukole ki. Ekirala kyesaasanyukidde kwe kuteeka omuntu ku mpingu ne batambula naye kyalo ku kyalo nga bamukunguza ekyateeka kirongoosamu tekyanyumye. Ekirala nga njogera ku nsonga ya iPod anyira okulonda kwerosirameka katono nnyo. We twogerera ku kulonda kwerosi abanuupu abeesimbiddewo ku kaadi za nuupu wano Rubaga Batalisa wali yabadde inno ng'ateekateeka bagenda kwesimbawo mu Rubaga North poliisi n'eyingirawo takkirizibwa kwogera nabo. Ekigudde ekalangalo nkiwulidde baabakimye kiro drone ne zibatwala abateekateeka okwesimbira ku kaadi za nuupu ekyabadde mu Kyaddondo East wakiwulidde ewamuwadanku. N'olwekyo ekyo kitereezebwa akasembayo kwa iPod katono nnyo. Simanyi lwaki abantu iPod bagitunuulidde nnyo nti nuupu bagirabira mu kufuna ssente nga n'ebibiina ebirala bizifuna ate si za mwami Museveni, ezo ssente za muwa musolo. Kale CBS Wanji?
Kale kabale kuweereza ssebo. Nawukuliriza. Senatete. Ensonga ginegala okwogerako eya Honorable Balamu. Mubuufu katutuubire nti era nibo n'abeezuddewo. Omanyi abo bannabyabufuzi bakola ebintu bingi kamera. Naye ate bwe badde ebbali ne bakola birala ne beesigala byonna gamba. Era tugenda mu maaso n'okwebaza anti-corruption unity. Ekyo ekitego ekikulembera Dinisoko kubanga nabo omulimu gwabwe bali mu gutuukiriza. Bababeereko kubanga n'omwana omuto babaleete mu bisudde akule ng'amanyi nti okulya enguzi kibi Uganda edda emabega. Mama Senateri. Batulabira Benatete. Wanji? Bakyoya. Era tukenebaza bali mu studio awo. Nebaza nnyo Maseruka n'omukulu Mukono Kopekani omukulu Salimu Kiseka. Mu Kiseka obuweereza mu gavumenti kasita yabukwasa abantu nebuta tulina kuwona bulabubonyibonyi. Omuseka olina amasomero ge wazimba ebukoma nsimbi North. Mulimu n'abaana ab'obwereere abasomesa bafuna emisaala bungi. Ate gavumenti nakago tugagwe seka omuntu gwe wazimba obuzimbi bukoma nsimbi North. Olina gwe wazimba Mawogola. Okusali Mawogola masomero wanasomera bwereere. Someza ngamba Kiseka gavumenti kuzabisuulirira abaana babasola mu miti egwona lyafa okulembeze babatunuulidde kubanga ogenda mu malwaliro tulina eddagala kamana esanyisa eveewa emyaka 4 abantu bemukatala kazibu tebakyoya. Kali tweyanziza obubaka bungi onage nkulamusiza nze Mukwaya Doris Honorable omuwi w'enguzi asooka mu Uganda yoyawa ababaka ba Parliament emmotoka bukadde 3 n'omusuyo eyo nguzi yennyini. Okay. Ono Reverend Canoni David Serunjoji Balumi yagambye nti nze ndi mukulembeze munzikiriza naye njagala abakulu abo batereeze. Obubbi lwaki mubuyita enguzi? Obubbi temuddamu kubwambaza kifaananyi kirungi nga mubuyita enguzi. Ono n'agamba nti mwami Mulema Mayuuni njagala tunnyonnyole nti iPod nga bakaleeta etteeka lino omukulembeze waabwe yennyini yagamba nti kebeera embeera ki oba mbeera ki tebalyegatta ku iPod era n'ensimbi zino nga tazoogerera bulungi. Kaakati ate lukedde baagala kwegatta ku iPod gye baafumiriranga. Anaga nti Master Sendege ekyewanise agamba nti omulimu Honorable Nammeere gwe bakola mulungi nnyo naye abakulembeze abalala baweebwa obuyinza babayambeko okuddaabulula eggwanga lino. Joseph Gabula ali Abu Dhabi agamba nti ku mulembe gwa Justice Bamugemereire bwe yabanga ajja mu kitundu nga n'ebitooke tusimba era nga tulowooza ekibba ttaka tekiridda mu Uganda naye system yeetaagisa kutereezebwa. Okay, ogamba nti malamusiza Lugoloobi Sadat Dobozi ye Kawempe Honorable Kiwanuka weebale kunnyonnyola nsonga na bonna booli nabo. Onagamba bakwe okay. Ne messages endala nnyingi tozirwa Kaddu agamba nti Kalule weebale kuweereza Abdul Kalim mutabani wa Kaddu agamba nti mbuuza Honorable abo nti tebasobola kuyambako Minisita Balamu n'ekirala abannuupu lwaki musooka kwogera nga temunnaba kunoonyereza. Tumalirize dakiika tulimu emu esembayo. Honorable Maseruka ekigambo ekisembayo. Njagala okwebaza abannayuganda bonna abateze CBS FM. Njagala okubebaza nti buli kadde mutuwa olweggulo lwammwe ne mugezaako okutuwuliriza nga twogera ku nsonga zino. Sifa abagezi ab'enkomeredde naye tukkiriza nga tusobola okubako ne kyetugatta eri eggwanga lyaffe. So mukama wange ogenda kunzikiriza ntumire Honorable Kyeyune. Muganda wange yaŋŋambye nti kwali era yabeera akuwuliriza. Okay. Era njagala okutwala omukisa guno okubatumira. Tusaba bannayuganda bonna essubi beeyongere. Akaseera kali kemulinda. Nze wano bandaga nti kanaatera okutuuka. Omukama abampeera omukisa. Honorable Kiwanuka kigambo ekisembayo. Sebo ekituufu kiri nti ebigambo ebyali ebya pulezidenti waffe era twasitula n'omusango tugutwala mu kooti. Agatayinza
otwogerera omusango ne gusalibwa era gwasalibwa etteeka weeriri era kyeligamba we have to comply tulina kutambulira ngaetteeka bwe likola ki werigamba so sigamba nti yali agala twagenda mu kooti ne tugezako n'okufuna injunction ndeme kuteekebwa mu nkola nebigana ebigenda mu maaso byonna mu kooti tinamuli ebigambo bya mukama omwo ekkooti n'esalawo omusango bw'ekyo ntya etteeka liriwo mu butuufu n'olw'ensonga etulira okugenda mu maaso ne tuyingira ipod era ensonga lwaki essaawa yonna basebu ne banya batugenda kusayininga ipod naye nga twatula butuuzi wakati mu kuwakanya ne mu kooti twagenda ne tugezako n'okufuna injunction ne bigaana tulina okugenda ne tutambula ne ipod naye nekisingamu obukulu byonna basemo ne banyabo n'okutambula eyo okubatuukako okutambuza demokrasiya mu ggwanga wano twetaaga facilitation ne member of parliament nga bwe mwetaaga okutambula mu constituency yange n'ekibiina kyetaaga facilitation okuzimba amatabi mu bitundu ebyenjawulo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale bannamukono north bakandidate bonna we tutaddeko akapande tweyanziza mpuliriza njagala kusibulira wano waliyo Priest John Vianney Sebutemba ali eri Fort Portal agenti ali bagenda kumu ordaininga mwena tubayozayozeza Katonda abakuumi abe Fort Portal batulabye okuva mu kitongole